tukubireko oluganda Samusoni Bagole mu ngalo. Musajja oyo ntambule naye emyaka bakiringa emyaka simenya kumanya benyekana naye emyaka miwanvu ayagala nnyo Mukama ate bw'abanga asinza Katonda we tayagala mutawaanya era tumusemberera omuwa kubanga ye musajja wa Katonda. Mukama tumwebaza kubanga atukumye. Ddamu nate oyanirizo yakulinaanye muganda w'oluganda asinza okulaba era oli mu kifo kituufu asinza okutula kumpi wamu naawe. Mukama yeebazibwe. Margaret, Mukama yeebazibwe. Wadde otubuzeeko oli bulungi akabuliriraako jangu otubuzeeko jangu otubuzeeko ntutuwereko omugalo wa luganda w'amaanyi. Bano bakyala batya Katonda, bakazi baagala Mukama n'emitima gyabwe. Jangu obuze ku bantu tulina obujulizi bumubuka. Tumugereko mu ngalo nga ddeyo abadde akusigala bujulizi bwaffe naye atukoze bulungi n'abutuwa. Mukama tumwebaza nti Katonda waffe atukoze bulungi obutabadde butono wadde n'akatono. Twala okwebaza Katonda olw'obulungi Mukama bw'atukoledde mweno wiiki etuyiseemu badde tukubye amabega. Twebaza Katonda nti bameka abaana abali mu kutondo nga baatula siniya 4 naye nga wayise ebibuuzo byo Elisha mutabani wange tumukwireko mu ngalo tuyayise ebibuuzo agendamu ekisi era ne wange muwala wange Ruyala talemwa naye yayise ebibuuzo. Yayise ebibuuzo bye era nga naye yakoze bulungi. Twebaliza Katonda era kaba tugenda n'omukyala twagala okwebaza Mukama. Munye buliwo okwebaza ebikalu Mukama ateme twebaza nga bikalu so kiri twebaza ne saddaaka Mukama yeebazibwe nga tubuuza Mukama kitusobola okukolawo mu busobozi bwaffe tulinawo obutonotono. Mukama n'atulumiriza tubeeko gye tukola mu wantu awo soundroom yaffe eyo ebeere nga eterezebwamu okusingako kakati bweri. Ate nekira mujjukire nti n'ebyuma byaffe ebitabula amaloboozi mikisa byonna kati byatuuse biri wano. Twebaza Mukama twabikola ku mutimbagano byali Bungereza ne bijja mpalampala paka byatuuse Uganda wadde nga kampuni ebikola ate y'Abagermany byuma birungi tujja kubiteekamu naye tuza kubiteekamu nga embeera yaffe ekyali bwetyo. Olunaku olwajjo twebaza Mukama nti tubadde n'embaga mawuuno nga bannyinaffe Joan Babirye yagaddwa ne mwana munne Siima Matias Kamya. Olunaku olwajjo twabadde bajulizi bakirikirira bwobanga tugalekekesa abayizi b'ebyuma bingi. Twebaza Katonda Mukama yeebazibwe. Tulinza abaana bawala n'aboobolezo n'abakufumbirwa bakuwasa mugenda agattibwa kamajani abalala tebakkiriza kale tugende mu maaso naye obugenda okubeera. Mpasi n'ekirala guno omwezi ogenda okuddako ogwokusatu gwa Maaci tujja kubeera mwezi gwa njiri tugenda kubuulira njiri. Bw'obeera nga tulaba kwewandiisa okugatta ku ttiimu eyo nja kusobe nga wewandiisa obeera omu ku abo bagenda okubuulira enjiri. Naye nga n'ogwo omwezi gwennyini era mwezi nga 9 tulinamu muno abooluganda omwami n'omukyala
bagenda kuweza emyaka 10 mu bufumbo bwabwe. Kati batusabye baddemu bakole endagaano yaabwe bagisse obujja. Kati ku Sande yeeyo yo 9 Maachi bajja kubeera wano nga bakumba tulimu tubaatuze wano. Tubawa omukisa bagende mu maaso. Mukama yeebazibwe. Mu kanisa muno ensonga y'obufumbo ebeera nkulu ddala era twagala okubeera nti tunyweza ensonga eyo ey'obufumbo nga bwekiina okubeerera. Mukama waffe yeebazibwe nnyo nnyini ddala. Mukama tukwebaza nate amatagana ag'olwaleero tuwadde obulamu ekisa kingi era Mukama otuleese kuyiga ekigambo kya Katonda nga tuli mu mwaka ogw'Omwoyo Omutukuvu mu bunnabbi obwa Bayibuli. Mukama tusaba nti ffe buli kinoomu mu mbeera zaffe zetulimu zonna tubeere abakazi n'abasajja abagenda okutambulira amafuta gano ag'obunnabbi. Tubeere bawanguzi, tubeere b'amaanyi, tubeere kimukama kyebala tukole ng'Oluganda batugambye era bonna batukoze ekyo tuwa omukisa ayi Mukama ekigambo kiwa omukisa era okiwa amaanyi. Nnyina Kitaffe n'Omwana Omutukuvu. Amiina. Nja kusaba obikkule Bayibuli yo mu kitabo abaana baffe abatera okubeera mu ssomero lyammwe ery'abaana bato nja kubasaba mutambula empolampola abasomesa mwe babalinze wali ku admin block yaffe wetuli. Mbadde mbasaba tubikkule kitabo ky'Ezekiel Ezekiel Oluganda betu bwe kiyita Ezekiel niye tuyita Ezekiel kijja kubeera kyangu kunnyaguyirako essuula ya 37 we tugenda okuba nti tuyita era ndowooza Mukama ajja kutuyamba tukola waawo tugenda okusoma ekigambo ekyo mu dakiika si nnyingi nnyo n'akatono. Posi njagala okubajjukiza nti nno obudde eri mu maaso ga Katonda bwa bukulu nnyo wamu n'ebiseera bitubanga tulimu. Olunaku olwokusatu wiiki ewedde twatuuka ku mwezi Bayibuli gweyita ey'Oluganda ekiyita katebo musimu katonyo Zabbuli 101 bwetyo egamba ekigambo kinsisanye bwenkulu enkisoma kinsisanye ekibabi ekyogeramu egamba olunya olwokusatu Zabbuli 101 egamba nti mufuuwe eŋŋombe nga omwezi gwakaboneka era muzifuuwe nga gwagabogabo full moon. Simanyi lwaki Buganda ekiyita bwekyo gabogabo naye nga batibegamba mu Luzungu yandibadde full moon. Kati lunaku olwokusatu awo bwe twali nga omwezi gwaboneka naye kati omwezi gutuuse nga omwezi kulu oba full moon. Lwaki kintu kino kiba kikulu nnyo kukimanya ggwe nange? Kubanga buli lw'omanya ebiseera osobola okweteekateeka n'obeera awo Mukama bw'aba akwagadde. Kati mu mwezi gwa Bayibuli tuli mu mwezi gwa 11 ogwa Shebaati mu Luzungu bwekyo ne mu Luganda mwezi gwa Shebaati nga omwezi guno guba mukulu nnyo. Kakati obudde bwe tulimu mu nsi ey'omwoyo kiseera ekya Mukama okweraga nti ye mwesigwa era nga n'ekigambo kye oba bye byasuubiza abituukiriza senga oba ng'omukoowodde. Oba mukitegedde kakiddemu bwe nti tuli mu biseera kakati ng'omwezi gutuuse nti mukulu okuba nti no Mukama mujjukize ebyo bye yawandiika. Yeesonga lwaki gwe nange kikwanidde okumanya Bayibuli yo obulungi. Mukama yagamba ki wano, Mukama yagamba ki wali, Mukama yagamba kigamba bw'okimanyi kulugamba Mukama wasuubiza bw'oti. Kati buli osanguza ensonga Mukama kyeyasuubiza Mukama ng'ayimuka era nga atuviirayo. Kiseera kye kimu era Zabbuli we tusomyawo eya 101 Mukama asuubiza obuwanguzi obw'enjawulo ennyo eri abo abamukkiririzaamu era n'okubagaziya ebintu byabwe oba okubawa omukisa.
bino bina bannange birina mu Zabbuli eno kinena mu mujinjogeddeko mu bino obudde obwa omwezi okuba nti mukulu. Era Mukama alaga nti no buli tulimu kakati Mukama mazima ddala sigala mwesigwa naye ate abeera no mugabirizi waffe eri emitima gyaffe. Kati oluganda tubeera mu mbeera ng'onyigiriziddwa koola Katonda mu budde buno, Mukama naye ajja kubanga akuddamu ate era nga akuwulira kubanga ye mulungi era wa kisa. Sande yaggwa twayiga ku musajja ono Eriya, engeri Mukama gye yamukozesaamu ngeri y'enjawulo. Ne tugamba nti twandirekwe nange okutambula ng'omusajja ono Eriya mu guno omwaka gwe twayita ogw'obunnabbi, nti amafuta ago Eriya agamuliko n'ag'amaanyi Mukama ge yamukozesaamu naawe amaanyi ago galina mu Kristo Yesu. Era ggwe toli muntu wa bulijjo ng'abalala, naye oli wa njawulo kubanga Katonda wo ali naawe nga bwe yalina ebiseera eby'Eriya. Olwaleero twalagenda ku nsonga eno wetugambye Ezeekeri 3:7. Tugenda okulaba omusajja ono Ezeekeri naye yali nnabbi, era ebintu byakola byali bingi nga bwe tugenda okubiraba. Era olwaliro ekigambo kyaffe nkiise lagula eri amagumba amafu oba amagumba amagalo. Lagula yokera tobeerawo Mukama nze ebibange biganye nfudde, ebitubigenamu. Lagula awabadde embeera ezinyigiriza oba ebintu bino ebikutawaanya, tulagule kubanga ffe tuli baana ba Katonda kubanga walokoka. Era okubeera mwana wa Katonda oba Mukama akutaddeko ekisa kye ng'akuwadde n'okuganja eri obulamu bwo. Kati bwe tugenda okubeerawo naku olwaleero, era ndowooza nti senga tukola ekyo Mukama kyagala tukole, biri byonna ebisigadde Mukama ajja kubikola. Oluganda yogedde ensonga n'agamba nti senga tugondera Katonda ne tukola bye tulina okuba nga tukola, ye Mukama mutuukirivu ate mwesigwa nnyo. Oluusi ebintu byetutamu ebibeera ebizibu lwakubanga titugondedde Katonda, tetusabye, tetusiiba, tetusoma Bayibuli, tubeera obwe tutyo. Naye nga bwe tukole ekyo Mukama kyala tukole, Mukama ye ng'akola obugwe. Bagambe omwezi ogw'Maaki tugenda kubuulira njiri. Nini tukoola bannange mujje tubuulire enjiri. Pastor Nibise. Twekwasa omuntu obutaliimu. Kati bwe tukola ebyo, Mukama naye yeenyoola. Tuviiramu awo naye njagala Mukama atuyambe tubeere abakazi n'abasajja abagenda b'ekigambo kya Katonda. Kati kangambe nno Ezeekeri omusajja ono yali musajja ng'ava mu famire oba amaka ag'abakabona. Era omusajja ono yali mumanyifu nnyo ku nsomesa y'omusajja oba munnabbi Musa. Era omusajja ono Mukama yamuyita n'amukozesa ebintu byali bingi nnyo ddala. Era tugenda okulaba nti no Mukama yamuwa n'okubikulirwa kwabanga kungi nnyo, wamu n'obubonero obw'obunnabbi bwe yakolanga eri ebiseera ebyo yalimu mu budde obwa Isirayiri. Kati omusajja ono bwe tugenda okulaba tumukenneenye, tumwetolo tumanye tuyige ki musajja ono ekinaatuyamba ffe olwaleero. Tulikira nti mu Bayibuli Mukama gikola nti nno yo obudde bwonna emyaka gyonna ebeeranga namu. Era ekigambo kya Mukama tekifa, ebisigadde bifa, naye ekigambo kya Katonda kyo tekifa. Kale tugende mu Ezeekeri 3:7. Bayibuli egamba bw'eti, omukono gwa Mukama gwali ku nze. Ani awandiika? Ezeekeri. Mwoyo wa Mukama n'anfulumya n'andeeta wakati mu kiwonvu ekyali kijjudde amagumba, n'agannambuza, ne ndaba amagumba mangi amakalu ennyo wansi mu kiwonvu. Bameka bali bali ku magumba amangi, amagumba nga mangi. Abamu ku mumanyi mukyali bato, naye ebiseera mwami musomera olwanira olutalo olwanira waffe ekizira waffe Luweero, twalaba amagumba abantu nga magumba, nolaba omutwe, nolaba
mugongo n'olaba emikono magumba g'abantu. Era abamu ne bateeka n'entumu z'amagumba mu bifo eby'enjawulo. Amagumba osanga nago gaali bwe gatyo. Tugende mu maaso abooluganda. N'agannambuza ne ndaba amagumba mangi amakalu ennyo wansi w'ekiwonvu. N'ambuuza nti, mwana w'omuntu, amagumba gano gayinza okuba amalamu? Ne nziramu nti, gwe ayi Mukama Katonda, gwe wekka gw'omanyi. Ezeekeri agamba, ekibuuzo Mukama ky'ombuzza simanyi kyakuddamu. Ezeekeri musajja yali muntu nga ggwe, naye yali atya Katonda. Mukama amubuuza, amagumba gano gayinza okuddamu? N'agamba, Mukama, siyinza kwetantala kuddamu, naye ggwe wekka gw'omanyi. Kankyogere bwe nti, mu buli nsonga yonna ggwe gy'otamanyi, Mukama yagimanyi. Gamba nti amiina. Bye twebuuza n'ogamba ye Mukama, ensonga eno n'eno n'eri eneebeera etya. Gwe by'otamanyi, Katonda waffe ye nannyini kumanya. Mukama tumwebuuzengako bannange, kubanga gwe by'otamanyi, Mukama Katonda ye aba abimanyi. Era mu kumanya okwo okwa Katonda kutuyamba nnyo okufuna essuubi mu bintu ebitutanye mu bulamu bwaffe bwa bulijjo. Olunyiriro okuna, awo n'aŋŋamba nti, wa obunnabbi ku magumba gano, oyogere nti, mmwe amagumba amakalu, muwulire ekigambo kya Mukama. Bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda eri amagumba gano nti, laba, ndibateekamu omukka ne mufuuka abalamu. Ndibateekako ebinywa n'ennyama, ne mbabikkako n'olususu. Ndibateekamu omukka ne mufuuka abalamu. Olwo mulimanyanga nze Mukama. Mukama agamba omusajja ono, wa obunnabbi, gamba lagula eri amagumba gano nti muwulire ekigambo kya Katonda. Njagala okubuuza akulinaanye, mubuuze, amagumba galina amatu agawulira? Amagumba galina amatu. Wanki? Naye Mukama amugambye, yogera nagwo gagambe. Weewaawo mu nsi ey'omubiri amagumba tugalabanga magumba, era tegalina matu era tegawulira. Naye mu nsi ey'omwoyo amagumba ago galina amatu era gawulira. Kiriŋŋanga ensozi. Yesu yagamba, singa olina okukkiriza okutono bwe kuti, n'ogamba gwe lusozi gwe, vaawo ogwe mu mazzi, lujja kuwulira. Ekitegeeza mu nsi ey'omwoyo n'ensozi zirina ki? Amatu agawulira. Kankizzeeyo eno bwe nti amagumba gano amakalu galaga embeera ze tuyitamu enkalu, nga embeera zitwesibyeko akanyaaga. Okwata eno wakalu, odde eno wakalu. Otunula eno teriyo ssuubi, naye teriyo ssuubi. Kati Mukama ye atugamba nti bwe guba bwe gutyo mu nsi eya bulijjo oba ey'omubiri, wabeerawo ekkomo gwe w'osobola okukoma. Naye bw'oyingira mu nsi ey'omwoyo, ey'okusaba n'ey'obunnabbi, bino byonna ebintu tubyogera nabyo era ne biwulira ate ne bitugondera. Oluganda, bintu ki by'oyitamu ebyo nga bikuyitiriddeko obunene? Magumba ki amakalu eri obulamu bwo? Kiki ekitammuka, tekivaayo, tekikutula, kyalema kiri awo bwe kityo? Osanga otuze ku siteegi ng'oyala ku kiti okiviireko ddala. Mukama agamba tokita, lagula eri embeera efaanana bw'etyo, ne Katonda wo ajja kukuviirayo.
tubadde mu wiiki ewedde simanyi kyaliko ewammwe eyo nga omusana gubadde mungi pereketya era nga n'ebbugumu lisusse obungi ng'ogenda okwebika ssebo bulangiti ogiteekera wali wabbali n'olyoka weebaka simanyi oba eri abalala badde nga nze ningamba Mukama taata tukooye ebbugumu lino tuweeka kuba mazima ddala twasoma olunaku olwo n'omukyala enkuba lwe yatonnya kati kikiŋŋamba nti tetutya kwogera mbeera eri obulamu bwaffe mbeera za bulwadde mbeera za nfuna mbeera za bulamu bw'oggwe enkolagana yo ne Katonda wo mbeera akyegaanye awali amagumba agamakalu Mukama atugamba tubeerenga omuddu we Ezekeero tulangirire era amagumba gano amagumba gajja kuwulira era gajja tugondera olw'omusanvu Babuli negamba bweti awo nenjogera nga bwe nalagirwa kati Ezekeeri agondera ekyo nga bwe yakola ki bwe yalagirwa ekitegeeza okugonda kiba kikulu nnyo twalaba wiiki eyaggwa nabbi ono Erisa ne Eriya bonna baali bagonvu mu maaso ga Katonda okuba nti bakozesebwa buli lw'ogondera Katonda Mukama kiba kimwanguyira okukolera mu ggwe oba okulaga byayagala olabe oba okwanukula essaala zaffe ebiseera ebisinga obungi essaala zigaana okuddibwamu kubanga tubanga embuzi gye bawalula ogenda ku ttale okulya omuddo ogujjo giyamba yo naye ng'ewalira tuli bajeemu tetuwulira emitwe mikalubo emitima giringa mitayimbwa kati mu mbeera efaanana bw'etyo Katonda tayinza wadde n'akatono okubako kyakola Ezekeeri agambye awo nenjogera nga bwe nalagirwa awo bwe nali nga njogera ne waba eddoboozi olw'omusanvu ng'ebintu ebikubagana amagumba ne geegatta haleluya buli limu kuki kulinnaalyo gano gaali magumba tuleba akafaananyi nakubya akafaananyi ako oba mukalabyako amagumba gaali mu bifo bya njawulo nnyo kati omusajja wa Katonda alagula agamba n'awulira ebintu ebyali bikubagana era nga amagumba ne gatandika okwegatta awaali omukono ne gudda ogulina okubeera awaali akawanga ne kadda ne kalina okubeera awaali ebigere ne byegatta wamu ng'ate kirabika buli magumba gakola omuntu omulambo omu Mukama yeebazibwe ekigambo kya Mukama kiyina amaanyi bw'obanga okyogedde mu nkola yakyo entuufu ekigambo kya Mukama kigattagatta ebyo ebyali byeyawuddemu ekigambo kya Katonda kibigattagatta awataali mulamwa n'oba ng'ofunawo omulamwa oluganda yiga ekigambo kya Katonda eri obulamu bwo obeere nga olangirira Mukama bw'ati bwe yasuubiza era bw'ati bw'agamba embeera z'oyitamu ezo yogera nazo gamba nti nedda muwala waffe yatudde senior 4 yafunye first grade nga nnungi naye kino kankibabuulire twali mu ttaamu ey'okusatu esembayo nga muwala waffe aserebedde nga grade zaali mbi naye ngamba omukyala tulangirire Mukama oba namuwe w'amagezi ajja kuyita ebibuuzo ate abiyite bulungi sifa bali batula ebibuuzo tuli bazadde ba mwana ebyange ebibuuzo nabikola nabimala wadde nkyalina kati ebirala bya PhD naye ne tulangirira nti tajja kugwa bibuuzo bye ajja kubiyita mu linnya lya Yesu Kristo yiga oluganda okulangirira nga mu mbeera zo oluusi tugamba nti ndi mulwadde kano ndi mulwadde kali neerangirira nja kubeera bulungi sijja kufa sijja kubeera ku kitanda sijja kubeeraawo nga nemereddwa embeera langirira olulimi lw'Omukama lwe yakuwa lubeere lulangirizi mu nsi ey'obunnabbi Katonda oyogera ekigambo ekyokukkiriza ng'ayimuka twabadde jjo bwe twabadde ku mbaga twadduseeyo nga waliwo oluganda okulaba mukwano gwaffe gamba musoma mujje musabire ku nnyumba yaffe
bagula ennyumba matiribona. Kati nembuza oluga ne maama, sente zaali mmeka zino ez'ennyumba? Naye omusajja bwe yatugambye ennyumba ya biliyoni mu bukadde 9. Bali mu Kampala ng'ate bakkiriza biliyoni. Nagamba twakkiriza Katonda, twaye na sente zonna, tugamba Mukama gwe nannyini sente, feza ne zaabu. Oba mumpulira gye muli eyo bannange, muli nga abataliiyo, mulinga ng'emiti egirawo bwe gityo. Kyengamba tino bw'okkiriza Katonda ebinene, Mukama naye akola binene. Okkiriza Katonda akatono, ng'era akatono kajja. Yomanyiyo Mukama takubirayo. Kisinziira kukkiriza kw'owooluganda. Mukama nze simumpa omuwogo gwange n'ebijanjaalo, Mukama yeebazibwe. Ate ye mwesigwa ng'ayita ebijanjaalo ne muwogo. Oluusi ayinza okuba nga akawakawamu naye n'ogendera awo. Ninoga Mukama, ninja kulya koma mboga kuno. Mukama kwa koma mboga. Yensonga lwaki tuyina okuyimusa okukkiriza kwaffe ng'omusajja Ezeekeri bwe yali. Alangirira amagumba amakalu. Amagumba ne gatandika okwegatta. Tugende maaso, njala akaddako awo wansi. Babuli egamba bweti nti awo ne njogera nga bwe nalagirwa, awo bwe nali nga njogera ne waba eddoboozi ng'ebintu ebikubagana, amagumba ne geegatta buli limu ku linnaalyo. Ne ntunula ebinywa n'ennyama ne birabika ku go, n'olususu ne luddako. Kigambo kimu kyali ebintu byali bingi nnyo. Ne kireeta ennyama ku mubiri, ne kireeta olususu ku magumba. Ekigambo eki kimu. Kwe tuyita okukkiriza okw'oluganda. N'olangirira n'osanga Mukama nti nze olwaleero kino kijja okubeera bwe kiti. Wiiki eyaggwa twalaba nnabbi Eriya yagamba tejja kubeerawo nkuba okumala emyaka 3 okuggyako nga nze nzekka akyogedde nti enkuba etonnye. Babuli egamba bwe gutyo bwe gwali emyaka egi nga teri nkuba ku kigambo kya musajja Eriya. Ate Babuli tugamba mu ndagaano empya nti Eriya yali muntu nga ggwe naye yali mukkiriza. Ebigambo bye Mukama bye yamukozesa bwe butyo bwe byali. Kati tulaba ate mu ndagaano enkadde tulaba omusajja ne Ezeekeri naye bw'atyo. Kigambo kimu ne kikola ebintu byali bingi ddala. Mu nsi ey'omwoyo buli oyogera ekigambo ky'obwa Katonda nga kyakukkiriza kya bunnabbi kikola ebintu bingi mu kiseera kye mugamba nti amiina. Kigenda kiranda nga kifeffetta ne kigattagatta ne kireeta obupiisa ezibuno bwali bugudde ne kibugatta wamu. Ekigambo kya Mukama tekifa era kirina amaanyi. Guno omwaka beera omukazi omusajja olangirire eri obulamu bwo ku nsonga ekukwatako. Emyaka egy'omu maaso abaana Mukama bagenda okukuwa. Bw'otoli mufumba gamba Mukama nze nkoye okubeera kinnoomu, nkoye ekyapa zinzi Rolex, njagala kuba nga ndi mu maka gange n'omukyala wange oba n'omwami wange. Bw'oba oli musomi tova mu ssomero, langirira diguli nja kugifuna esooka n'eyokubiri n'eyokusatu PhD. Era bane kino kankyogere sijja kuswala kukyogera nti kikulu nnyo okubeera ng'oli muyigirize. Toyinza kuddawo n'ogamba nti manyi ebyange nno byagaana mbw ate ensi etambula mu butamanya bwo. Funa ky'onoosoma owooluganda. Ensi egenda mu maaso. Abantu bawandiika butabo bali mu kunoonyereza. Twebaza Mukama Katonda ne bino ebyuma by'okalimagezi kati osobola okwesomesa. Yigayo olulimi olulala. Oba tomanyi Luzungu, funa engeri y'oliyiga ku mikutu gino gya intaneti kwebiri byonna ebyo. Bw'omanyi Oluzungu yiga Oluspanish, yiga Oluswayiri. Bako kye bwekolerako obeere nga obulamu bwo bugaziwa. Abamu tebakiwulidde. Kanisa eno bayaba ki?
Bayibuli egamba nnyiro lw'omwenda olw'omunaana ne ntunula ebinywa n'ennyama ne birabika ku go n'olususu ne luddako. Bayibuli egamba bw'eti akasemba kaako olw'omunaana olusembayo, naye temwali mukka. Bino byonna byaliwo ebiri. Amagumba gye gasse gafuuse omuntu, buli omuntu n'afuuka omuntu we yalina okubeera. Gafunye ennyama, gafunye olususu, gafunye ebinywa, naye temulimu mukka. Buli ekitaba na mukka kiba kifu. Ate omukka gwa bwa Katonda. Teriyo muntu era akoze omuntu omulala yenna. N'abazungu n'ebimu bwe bikalimagezi balina we bakoma. Naye ekigambo kya Katonda tekituwa omukka. Bayibuli etugamba bulungi mu lubereberye Mukama ng'atonda omuntu Adamu yamutonda n'amubumba mu bbumba. Bayibuli egamba n'amufumamu omukka n'afuuka omuntu. Kati Ezeekeri agamba bino byonna byaliwo ebiri naye temwali mukka. Awo naŋŋamba nti tugende ffenna olw'omwenda, naŋŋamba nti wa obunnabbi eri omukka. Yogera omwana w'omuntu ogambe nti bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti gwe omukka va eri empewo ennya oyingire mu battibwa babe balamu. Nempa obunnabbi nga bwe yandagira. Omukka ne gukola ki? Namwe temutunuulira Bayibuli egamba ki? Si gye muli abooluganda mukoyi. Muleka mukoyi tugende eka. Bayibuli egambye nti omukka ne gukola ki? Tekyaddako. Ani yalagula? Ezeke. Omusajja omu naye alangirira kubanga amafuta g'obunnabbi gali ku ye. Erisa yayabya bannabbi b'obulimba aba Baala 450. Omusajja omu oyo bw'atabeera Katonda abeera ani? Tukigamba olwaleero newankubadde nga mu kika kyammwe kubekeyo akalokoka, bw'oba olina omwoyo omutukuvu mu ggwe ow'obunnabbi osobola okuyimirira n'obalagira ekyokukola ekyo bwa Katonda, kubanga munene ali mu ggwe okusinga oyo ali mu nsi. Gamba nti amiina. Olunyolo 10 nempa obunnabbi nga bwe yandagira, omukka ne gubayingiramu ne balamuka ne bayimirira era ne baba eggye eddene, si ttono, eggye eddene. Tugende mu maaso obudde butandise okudduka. Eggye eddene nnyo. Awo naŋŋamba nti omwana w'omuntu, amagumba gano ye nnyumba yonna eya Isirayiri. Boogera nti amagumba gaffe gaakala era n'essuubi lyaffe yaggwaawo. Twasalibwako. Kyonoova owa obunnabbi gye bali ng'oyogera nti bw'atyo ayogera Mukama Katonda, mmwe abantu bange ndyasamya amalalo gammwe ne mbazuukiza era ndibakomyawo mu nsi ya Isirayiri. Tukomaawo tugende mu maaso n'ebyo. Omusajja Ezeekeri ayimuka nga alangirira ekigambo kya Katonda, era Mukama Katonda teyamuvaamu n'amukoleramu nga bwe yali asuubizza. Owooluganda, oluusi tumanyi okutya ne bagamba asabire omulwadde ono, tugamba oba anaawona oba n'omusajja oba n'ansekerera. Yawula ebintu bibiri. Ekisookera ddala si gwawonya,
gwe oli kibya. Awonya ye Katonda mwene. Era n'embeera ze tuli mu mulamulo gwa bulijjo totyanga kusaba kubanga ogugwo si gwa kukola. Ogugwo gwa kusaba na kukkiriza. Kati ye Katonda omwesigwa ennyo n'akola. Naye walina okubeerawo okukkiriza mu mutima gwo. Walina okubeerawo okwasanguza ensonga. Kati Mukama n'atandikirawo. Omanyi Mukama tulina omwebaza nti wadde nga Mukama w'amaanyi nnyo ku nsi kuno ayitamu Faati. Bw'aba talina kibya mwanaakolera ayinza obutakola. Era ne Sitaani bw'atyo. Sitaani tayinza kukola nga talina muntu. Kati gwe beera ekibya, beera omuntu oyo Mukama ogenda okukoleramu. Mukama atukoowola gwe nange tubeere ekyo Mukama kyagala tubeere. Munzikirize mpumbewumbe ensonga zino zonna. Biki bye tulaba mu ssomo lino? Ekisooka kwe kwolesebwa okwali okwenjawulo ennyo omusajja ono kwe yafuna. Nzikiriza nti omusajja ono Ezeekeri yali musajja nga atambulira mu butuukirivu bwa Katonda. Kubanga Mukama tayinza twakubikkulirwa kuno okwenjawulo kuno nga tuli boonoonyi, tuli bajeemu, tetusaba, tetuwulira, tetusiiba, tusoma Bayibuli, tubeera bwe tutyo nagalaale. Mubeera bwotyo Mukama tayinza kukozesa wadde okubikkulirwa lino. Waayo obulamu bubere Kristo Yesu. Ate okkirize obeere wano. Obeere omukazi omusajja oli musabi. Era nga owuliriza Omwoyo Mutukuvu ky'agamba. Nga amaaso go galaba ag'omwoyo, n'amatu nago gawulira ag'omwoyo. Mu mbeera efaanana bw'etyo Mukama w'omuwadde omwaganya okusobola okukozesa. Nali ku mukolo gumu wiiki eziwedde. Kakati nga gwali gw'abakkiriza nga baagala Mukama nnyo. Kati omuvubuka yali ku byuma nga akuba ennyimba ez'abalokole bulungi. Naye nga mu maakati awo akuba muzira endala Kapongo Bondomani namunyiga waawo. Kino kulya nga kabeera ssatu tekawulya bulungi naye nga akateekamu n'akasikayo n'akati. Namba gwe oluganda kitereeza music oyo. Ate yantegeera bulungi n'atereeza. Kyasoboka kitya? Kubanga mu nsi ey'omwoyo nagaana okubeera omwebafu. Naye nga amatu gakola ki? Gawulya. N'amaaso gakola ki? Galaba. Ezeekeri ne bw'atyo bwe yali. Ekyokubiri, lagula eri amagumba amakala eri obulamu bwo. Obulamu buno bwalimu bwo. Bwe bugaana ne bukudibirira bwakola loosi. Nsonyiwa ebigambo byenkozesezza. Ekyokola sikirina nange. N'obulamu nga buli bwe butyo obwo kitengejja. Kale tunalabira eyo ebyange bwe bityo. Bw'obudde nga butambula baba tebusaasira. Buno omwaka mupya 2025 naye n'omwezi ogwokubiri ogenda kuggwako. Tunaba tuli awo nga tulina omwezi ogwa June. Obudde bwo tebusaasira. Kati buli wobeeraawo bw'otyo kitengejja otyo bwo nga bugenda mu maaso. Ezeekeri yakikkiriza kikola ekyo. N'alagulira amagumba ge. Amagumba Mukama ge amulaze era embeera ezikyukira ddala. Beera ow'okukkiriza. Kubanga Mukama Katonda waffe yakuwa ebisumuluzo okukyusa embeera. Mu Matayo 16:19 yegamba wadde ebisumuluzo by'obwakabaka bwa Katonda. Buli kimu n'asabanga ku nsi kinaakolanga kitya? Kinaasibwanga ne mu ggulu. Buli kinaasumululanga ku nsi nga ne mu ggulu
kisumululwa. Tulaba wano mu Ezekiel yasumulula ku nsi ne mu kulekwera bwe kityo. Amagumba amakalu ze mbeera ze tuyitamu ezibeera nga zitutawaanya. Obufumbo bukalu, emisomo mikalu, emirimu mikalu. Mukama atugamba twogere eby'embeera ezifaanana bwe zityo. Tubeere bannabbi eri obulamu bwaffe. Yimusa okukkiriza kw'oluganda ne Mukama ajja kubakuviirayo. N'ekyokusatu, nagula omukka ogw'obulamu si gwa kufa. Omukka ogw'obulamu si gwa kufa. Tulabye mu lunyiriro lw'omwenda n'olunyiriro lw'ekkumi nga Ezekiel alagula omukka ogw'obulamu. Lubereberye 2:7 nakiryogeddeko oluvannyuma Mukama yatonda omuntu nga muntu yamujja mu bbumba yamala omutunda n'amufuwamu omukka. Oluganda ezo embeera enfu zifuwemu omukka. Gamba nti amiina. Era mu kufuwamu omukka tulabye nti nno ekyavaamu ly'eggye eddene, mighty army ery'amaanyi ennyo. Era Katonda ono akyakola ebyambagiro ebifaanana bwe bityo kubanga ye mukulu era w'amaanyi. Bwe kyolooza nti no kifu, Mukama akifuula nga kiro. Abadde amagumba muvaamu eggye eddene ery'amaanyi. Eggye likola ki? Lirwana, ne liwamba, ne lyaŋŋanga, ne litereeza embeera. Eggye ery'amaanyi Mukama alikusigira bulungi okukola ebyo Mukama byagala tukole. Yoweeri 2:11 egamba nti Mukama n'akangabula eddoboozi nsonyi katono nnyo kakisome mu Lusungu. The Lord thunders at the head of his army. His forces are beyond number, and mighty is the army that obeys his command. The day of the Lord is great. It is dreadful. Who can endure it? Mukama aboggola era eggye eddene erigondera ebiragiro bye. Ekyokuna kikye tulaba okuvunula okwolesebwa kuno. Bayibuli egambye nti olunyiriro 11 awo n'agamba nti omwana w'omuntu, amagumba gano ye nnyumba yonna eya Isirayiri. Amagumba yeki? Ye nnyumba yonna eya Isirayiri. Kati Ezekiel ayogera ebigambo bino nga ali mu buwaŋŋanguse mu Babiloniya. Alagula biki ebigenda okubeerawo mu nsi ya Isirayiri mu budde obwo, naye ng'ate ebigambo ebyo byali ebigenda okutuukirira mu nnaku ez'oluvannyuma. Jjukira nti nnabbi Ezekiel yali nnabbi era nga mulaguzi. Kakati Katonda era bane bya Mukama byewuunyisa amulaga ki ekigenda okubeerawo mu budde obwo n'obulamu bugenda okujja. Era obunabbi buno oba Ezekiel tulaba nti nno Mukama Katonda yali era ayogera ku nsonga nti eggye lino eddene liriddayo nate okuva mu buwaŋŋanguse okuddayo ewaabwe ku bwabwobwe. Jjukira nti kyamalira emyaka 7 nga bali mu buwaŋŋanguse. Naye nnabbi Ezekieri ebigambo byayogera byatuukirira, ensi ya Isirayiri neddayo ewaabwe. Ekigambo ky'obunnabbi tekifa, bw'okyogera kiba kiramu era kimala ne kituukirira. Y'ensonga lwaki buli muzadde yenna oba omukozesa yogeranga ebigambo by'obunnabbi ebirungi eri abaana bo oba abantu bo, era ebigambo ebyo bijja kutuukirira. Omukyalo omujjuzi twali twogera naye nga muwala wa mutawaanya, nga muwala we afuuse ensonga akayinja mu ngatto, naye omukazi n'agamba omwana gwe sijja kukolimira wadde omukozi bino byonna, naye nkulangirirako ojja kubeera muwanguzi era ne zino embeera z'oyitamu ojja ziyitamu okyuke obeera omuntu obuvunaanyizibwa. Lwaki? Ebigambo birina amaanyi.
tuleke bannange okulangirirako. Abaana baffe wano ab'obulezi n'ab'obuwala nti mulina okukula mwe mutusinga ffe ate bye tukoze. Kirina okubeera twogera bigambo bya bunnabbi mu myaka gyammwe, mukole ebitusukulumyeko ate ffe. Owooluganda yiga okwogera ebigambo bwe bityo ebirungi ebisimba ne mu mbeera embi zonna. Essimu ebuze n'ogamba essimu yange sirina kugiraba eyo kati egendedde ddala. Naye gwe ebigambo byonna bijjiwa byonna ebyo genda mpolampola, ebigambo kendeezaako. Ogambe nja kugiraba essimu yange, ogambe malayika wa Mukama mulungi essimu yange yonna gyeri, malayika wa Mukama bamanyi gyeri era bagireeta. Mukama tumwebaza banna. Tukyuse enjogera zaffe, ennimi zimitu twogera tobyasanguza ate kibi yogera ekigambo ekibi nga Sitaani akikwata ng'akifuula kiramu ate ye mubbi. Naye muyogera ekigambo kya Katonda ne Mukama ng'akipaka ng'akifuula kiramu eri. Ekyokubiri, tetulaba mu kubikulirwa kuno oba mu kukolesebwa kuno nti waaliwo obunnabbi bw'okuzikiriza yeekaalu mu Yerusaalemi. Era mazima ddala mu buweereza bw'omusajja ono Ezekiel, yeekaalu mu Yerusaalemi abasajja Abalooma baagikubaakuba ne bagimenyaamenya nga bwe yalagula. Ensonga yali ki? Nti abaana ba Isirayiri baali bafudde yeekaalu eno nga bagite mu kifo ky'obwakatonda nga kifuuse ekintu ekitagasa Mukama ne bimutama. Obunnabbi obwo ne butuukirira. Naye ebimu ku bisinga okunneewuunyisa mu bunnabbi buno, Mukama agamba nti no, lino ekyeddene y'ensi ya Isirayiri. Ezekieri awandiika ebigambo bino myaka 10 emabega. Naye okutuuka olunaku olwaleero 1948 Isirayiri neefuuka eggwanga ettukuvu era eggwanga eryetongodde, era ng'olwaleero weeriri mu Isirayiri mu Middle East ne Yerusaalemi kiri. Wadde nga bali mu bwaŋŋanguse bavudde mu ggwanga lyabwe emyaka 10 naye ne bakomawo wennyini Mukama we yabateekerateekera. Bayibuli egamba Yeremiya 5:5 nti Yerusaalemi etudde mu masekkati g'ensi yonna. Kankyogere bwe nti bameka abalina abajjukira kampasi bakozesanga ku olevo buno obumu abalinga obusongovu bwe buti mubujjukira. Kati bw'oteeka kampasi mu Yerusaalemi ne weetolooza bw'oti eri masekkati g'amawanga gonna mu nsi. Olw'ekigambo kya Katonda. Lwaki Mukama yakikola? Kubanga ekigambo tekifa era kisigala nga kiramu. Olwaleero okuva ku bunnabbi bw'omusajja ono Ezekiel, Yerusaalemi oba ensi ya Isirayiri efuuse ensi ez'amaanyi ennyo mu ngeri nnyingi nga omusajja ono bwe yalagula. Ensonga ey'ebyobulimi ng'okugezesaako, teri nsi esinzizza magezi mu nsi ey'obulimi. Ensi ya Isirayiri natuukayo ddungu, naye abasajja abo bafunye amagezi okuba nno basobola okufukirira ebimera byabwe. Era bwejjukira olwaleero bali ku nnamba yakuna amawanga agalima ebifaafaafa n'ebibala mu ddungu. Ensi ezibalinaanye zino zonna, Jordan, Iraq, Iran, Saudi Arabia, tebalina mmere. Naye Isirayiri emmere gye balina nnyingi, era bwebeera mu hotelo bakuwa emmere nnyingi so nebeera bweti n'ebibaava n'ebyovakkedo ebibeera biri okwo. Lwaki? Kubanga obunnabbi bwa Mukama bwatuukirira. Olwaleero ensi ya Isirayiri ze zimu gense ewala ennyo mu byuma bikalimagezi
cyber security. Okay. Tugende bwetutyo ebyuma ebiketta obwengula teri yonse egyenkana. Lwaki? Olw'obunnabbi obwavaayo ku lw'ensi ya Isirayiri. Olwaleero ensi ya Isirayiri ekola ebintu bingi okufuna amaanyi ag'enjuba oba amaanyi ag'okukola ebintu ebyenjawulo ennyo. Kamba bino byonna bituukiridde kubanga waaliwo obunnabbi, era Katonda wa Isirayiri obunnabbi bwe tebugwa butaka. Oluganda kamalirize bwendi, tuli mu budde nga Mukama atukoola okubeera abakkiriza Kristo Yesu awatandikira. Tulina okuva we tuli ne tukula mu by'omwoyo ne tufuuka abantu ab'obuvunaanyizibwa, era ne tugenda mu maaso okubeera tuno tubeera nga tukola oba tussa mu nkola Mukama byatugamba tukole. Ebimu ku byo kusaba n'okuyiga Bayibuli yaffe n'okusiiba n'okwenenya ebibi byaffe. Bwe tutereezaawo omwoyo wa Mukama ateesekese okulamu obulungi. Tambulira amafuta gana g'omusajja ono Ezeekyeri. Beera omukazi oba omusajja ayogera ekigambo ky'Obwakatonda. Ekigambo kyo kibeere nga kizito nga eky'Ezeekyeri oba nga eky'Eriya gwe twalaba wiiki eyamu. Olwo nno tubeere ekyo Mukama kyayagala tukole. Nja kubasaba tutulize ku maaso gaffe. Njagala oyogere ne Katonda badakiika eno emu bbiri. Simu kikyowuliddemu kikigasiza wawakuddeko simanyiiwo n'enjalo y'omusajja eddoboozi lyo obeeko ky'ogamba Katonda. Wa olemereddwa butuukirivu buteenenya, olemereddwa okukkiriza, obeera mu kubuusabuusa, obulamu bwo buli awo butyo bwe butyo bulinga kitengejja. Wa mbeera ziremeye, olemeddwa okubeera omusajja oba omukazi atambula mu mafuta ag'obunnabbi. Yogere ne Katonda wo dakiika eno emu bbiri nga tuwunzika orebose. Yogere ne Katonda wo oluganda. Mukama mukoowole abamu ku mumina okukola Mukama nyamba ntambule mafuta gano aga Ezeekyeri. Mbeera omusajja oyo oba omukyalo oyo agenda okukola enjawulo mu mirembe gye ndimu olwaleero. Obulamu bwange buleke kubeera bubeezi bwe butyo ne bubeeremu ekigasa eri ekkanisa, eri eggwanga, eri amaka g'envaamu. Obulamu bwange bubeere nga bwa njawulo nnyo ku muntu w'abantu abalala bonna. Mbeere ow'omugaso eri obwakabaka bwa Katonda. Koola Katonda akuyamba oluganda. Koola Mukama akusseeko omwoyo w'okukkiriza. Abamu ku ffe tetulina kukkiriza, tubeerawo bwe tutyo ne tubuusabuusa. N'essaalo gisobola n'ogibuusabuusa. Naye ng'ati Ezeekyeri talina kubuusabuusa wadde n'akatono. Gamba Mukama akuyambe, akuviireyo, akusseeko amafuta ag'obunnabbi, era Mukama akukozesa obeere ekibya mu maaso ge. Mukama tayagala bantu babeerawo bwe batyo nga tebalina mulamwa. Orimo zwekemeniyalewo rika setenema yebenegabeniwo ribo satenema ragaberibo rigagazatana malere bayerebe rigo koma musoliri bayerebe. Mukama tukwole ekkanisa eno buli kinoomu otuzza obujja ayi Mukama tubeera abatuukirivu kubanga Ezeekyeri eri musajja mutuukirivu era Yesu lwaki wamukozesa nnyo ayi Mukama. Mukama tukwatireko Yesu tutambulye mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu. Tuleke Mukama kuddirira wadde okuwola. Tuleke Mukama okubeeraawo nga tuwokya tetuwokya. Ne tubeere abakazi n'abasajja abookya nga tulina amafuta ago ageetagisa okubatula mu buli mbeera ze tuyitamu. Osekemeni ribosa ribakababalelebayo ererebalegazarararabaye rigezererebaliararabaye obabuyamagagazataliararabaye regesererebaliararabaye orabagaserere orabakalere oribosokole. Nja kusaba oyimirire ku magulu go dakiika emu njala kuwunzika kyensonga eno. Yimusa emikono gyo okoole Mukama, gambe nti Mukama nnyamba. Koole emikono ga Mukama nnyamba, mbeere kyoyagala mbeere, siyinza kusigala bwe nti ne mbeera wa mugaso.
njala kubeera wa mugaso nveemu ebibala mbeera omukazi omusajja okukkiriza ntambule mu butuukirivu ne mu mwoyo mutukuvu era ne Mukama nange onkozese nga bwe wakozesa Ezeekeri mu budde bwe nange onkozese mu budde buno bwe tulimu olwaleero obwange koona erinnya lya Mukama genda maaso oluganda genda maaso yimusa emikono gy'oluganda genda Mukama nyamba siyinza kusigala kyekimu tekisoboka sagala kukola loosi eri obulamu bwange era mbeere nga ndi wa mugaso nga nvaamu ebibala nga nkola Mukama byagala nkole nga ndi mugonvu mu maaso go koola Yesu akuyamba oluganda toyinza kusigala kyekimu bw'otyo riga satane marereba ribesede ne marerebareba rikasene ne mayerereba yereberibo rikasarereba rerebo Mukama ekkanisa eno twalakwera banjawulo Yesu twalakwera bannabbi ab'omwoyo si bannabbi ab'obulimba ababafere twalakwera bannabbi abalina omwoyo nga tutambula amafuta ag'omwoyo omutukuvu nga tuvaako ebibala Mukama nga nabbi Ezeekeri bwe yali Mukama otuzza obujja Yesu obulamu ffe Mukama bubeere nga bwanjawulo Mukama tugase obwakabaka tukoye okubeerawo nga tulina bibala nga tuvaako kirungi Mukama kyusa embeera zaffe rikasebe ne kabenimo Mukama abakazi bano n'abasajja bano abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi Mukama basseeko omwoyo omutukuvu babeere Mukama nga bagenda okukozesebwa Mukama ekkanisa eno tuveemu ebibala Mukama tukyuseko mamboga tukyuse ebika byaffe tukyuse eggwanga Uganda tubeere banjawulo Mukama tambule mu mannya g'omwoyo omutukuvu gwe Katonda omulungi ataggwaawo nga bwe wali mu biseera bya Ezeekeri ne kaakano bw'oli Bayibuli egamba tokyukakyuka nga besiikirize Mukama tukwebaza Yesu Zakeme Lord Almighty omwoyo w'obunnabbi Mukama ke ku bantu bano Yesu ennimi zaabwe n'akamwa kaabwe kayogerenga ebintu eby'omwoyo omutukuvu eby'obwa Katonda eby'obunnabbi ekigambo kya Katonda si kwogera ebintu ebitabagasa naye boogera ebintu eby'okugenda okugasa bo bennyini n'abantu abalala Mukama tukwebaze mu linnya eddungi era Yesu Kristo Mukama waffe